John Paul Mpalanyi ye mubaka w'ogwe munnakyotera mu palamenti ey'ekkumi ekomekkereza ejaayo mu mwaka gwa 2026. Ono ye yasiguukulula minisita Aruna Kyeyune Kasolo wa NRM eyali akakiikirira disitulikiti y'ekyotera ebisanja bibiri. John Paul Mpalanyi munna-DP kakongoliro era omusaayi gw'ekibiina yagusikira kuva ku bajjajjaabe. Azaalibwa mu mwaka gwa 1978 ew'omwami Remigius Kabugo n'omukyala Josephine Nassolo ejjongoza mu ggombolola y'ekaliisizo mu disitulikiti ey'ekyotera. Mpalanyi musajja muyevu, munna bizinensi, mubalirizi wa bitabo ate nga muzadde era mufumbo. Alina postgraduate diploma mu nsolooza y'emisolo n'okubalirira gye yafunye ku East African School of Taxation. Alina degree esooka oba bachelors ne degree ey'okubiri oba giyite masters mu nzirukanya ya business oba business administration bye yafunira ku ssettendekero e Makerere. Ekibiina ekyomusanvu yakituulira ku St. Michael ekaliisizo, ku St. Andrews Matale n'atuulirayo siniya ey'okuna, olwo ku St. Charles Lwanga Kasasa gye yatuulira ebibuuzo bye ebya siniya ey'omukaaga. Olw'okuba munnabyanfuna musajja alina ke yeekoleddewo, alina beekeri efumba emigaati ekaliisizo, alina ekifo ekisanyukirwamu ekaliisizo, alina faamu eyitibwa Makwerere Fresh Farm ekya Namukaaka mu disitulikiti y'e Masaka n'ebirala bingi. Mpalanyi akoleddeko mu bitongole ebyenjawulo okuli Tokpool Eggi mu ttabi lya Africa era yakolako ng'akulira ebyensimbi ku MJ Group, yaliko kalondoozi w'emisolo oba tax supervisor ku Hem Associates, yaliko omubalirizi omukulu owa Fortuna Limited era yaliko audit assistant ku Opo and Ogwang Associates. Wadde ng'abantu bangi okusoma kwabwe kwali kwa mifumbi olw'ebbula ly'ensimbi, Mpalanyi ye yayita ku museetwe. Bazadde bange baali ndowooza beere beetegese ekimala ate nga baali beewaayo okutusomesa. So omwami n'omukyala Remigius Kabugo era ntwala omukisa kuno okubeebaza nti nze saanoonyaako school fees, at least school fees, nga nsobola okulemerwa okuba n'ekitabo naye nga nina school fees. Ekyasookanga mu keesi yabanga cheque ya fees, ebirala ne bijja luvannyuma. Teyasooka kwagala byabufuzi wabula olw'okubigoberera yawunzika abiyingidde anti ng'abaliwo alaba si be basaana. Mbadde ngoberera nnyo ebyobufuzi wano ebya wano n'ebiri international nga mbigoberera nnyo ng'era omuntu alina interest mu bigenda mu maaso mu nsi naye nga actively nali participating. N'embeera y'ebyobukulembeze mu kitundu kyaffe ekyekyotera bebimu ku byansikiriza okupayinga attention nti ddala waliwo ekintu ekyetaagisa okukolebwa. Tuzze tufuna abantu naddala emyaka 10 awo egiyise ku mitendera egy'enjawulo obutuufu ng'abantu balyazaamaanya nnyo abantu baffe. Akalulu akaakaggwa kaalimu okuyiwaayiwa omusimbi. Mpalanyi agamba nti okwekkiririzaamu n'okumanya abantu bye baagala bye bimu ku byamusobozesa okuwangula. Nti newankubadde opponent wange oba nze nali challenger kubanga oli yali incumbent, amaanyi yalina mangi ag'ebigambo naddala, amaanyi ag'ensimbi, naye ssente olumu ne bw'obeera nazo enkozesa yaazo era mu byobufuzi kasita toziteeka watuufu era omaliriza ozikozesezza naye nga tezikugiddeemu. Okumanya akalulu tekaali kangu. Ekyotera waliwo n'omuntu eyattibwa n'amasasi era bingi bw'abirowoozaako obwongo bwekanga. Sisobola kwerabira abasirikale bwe batta omwami gwe baali bayita Kayabula. Ekyo kyakyusa obulamu bwange kubanga famire y'omwami oyo kati famire yange era newane ewaka wendi ndowooza omu ku baana nze muyina nze ndi naye omwana w'omukulu. N'okutyoboola okwaliwo n'embeera yonna n'okuba nti n'obwenkanya ne kusaya kaakati tukyanoonya bunoonya newankubadde nti ebikolwa ebyakolebwa byali byalujjudde. Abakulembeze bonna bwe baali banoonya akalulu balina bye baasuubiza abantu era n'agamba nti byonna ke baalayidde wa kubituukiriza. Twatambulira ku mulamwa gw'okkomyawo ekitiibwa n'essuubi mu bantu b'ekyotera ne bannayuganda okutwaliza awamu nti kyotera engessaza oba nga disitulikiti okutwaliza awamu tulina ebyafaayo bye tutasobola kwerabira ate ebyafaayo ebituwa ekyokuyiga ekitutwala mu maaso. Tulina ebyafaayo mu bulwadde ffenna tukimanyi. Siriimu oba Mukenenya ayogerwa nti yava kyotera. Tumanyi ensonga y'emirimu. Kyotera kye kitundu ekyali ekigagga ennyo, ebyuma by'emmwanyi bingi ebyaliwo ng'abantu bakola ebitakyaliwo. Tulina ebyafaayo bingi obukulembeze bwonna bwateekeddwa okusinziira okuyimirira okutwala ekitundu ekyo mu maaso. So nabasuubiza okuzza ekitiibwa kyabwe awamu n'essuubi. Lindirira ku Lwokubiri olujja nga tukutuusaako omubaka wo omulala.